guided us. Yes, as we enter, we take our seats. And I want to thank you very much. You are very, very, very nga bwe kirina okutambula. You smart like this my entire 2 years at campus. But today you are very Gandhi Ssabawandiisi w'ekitongole kyaffe ekikulu ekya Uganda YMCA. That is the National Executive Director for Uganda YMCA. Ekitebe ekikulu kisangibwa Wandegeya. Kati tubadde wano ku mukolo gw'okutikkira abayizi baffe Mukono YMCA College. Era tutikkiridde abaana bangi. Naye ekirungi ekisinze n'okunsanyusa abasinga bawala. Abasingidde ddala babadde bawala, kitegeeza abawala bategedde value y'okusoma batandise ogitegeera. Ate njagala obbakubiriza nti omukolo nga guno wadde wano abaana batikkiddwa bafunye certificate ne diploma, naye tubalaga nti eyo ebadde entandikwa si y'enkomerero. Tubasaba era tubakubiriza okweyongera okusoma koosi kuba kati abasinga baagalira ddala empapula ezo degree bagyagala. Tulina ekibiina kyaffe kino kirina ettabi lye YCI Comprehensive Institute e Kampala. Kati ne wano tujja kuteekawo koosi eyo eya degree gye bujja, naye right now tukyali Wandegeya na Buwambo gye tukufalingira degrees. Mujje abali ey'ebweru, mujje musome emisomo egy'ebyemikono gituyamba nnyo kuba bw'ova wano teweetaaga kunoonya mulimu oba osobola okwekozesa kasita obeerako n'akasente. Otandikawo ekikyo n'otodda ku street nga bwe tulaba ate kati abaana abanoonya emirimu nga tebagiraba. Banaye mujje abavubuka, post tulina nnyingi ziwera n'50 zekufalinga mu YMCA branches zonna. Mujje mutwegatteko musobole okubawawulamu ate musobole okufunamu bulamu obwa bulijjo. Paulo Mukasa Kasajja, branch director era principal wa Mukono YMCA College. Olunaku lwaleero tutikkidde abaana bawera 306 nga myale 9 ku buli 100 babadde baana bawala, era kitusanyusiza nnyo nti abaana abawala babadde bangi era bayiseemu. Abaana abalenzi babadde 48 mu baana bonna tetutikkidde 3 n'omusobyo. Abaana bano bava mu masoso g'omu byalo era ndowooza abasinga mulabye nga tulina wano Basoga Nseete, Abasoga mubalabye amazina amasoga, mulabye nga waliwo amazina agava Ebusiya, Basamya nga bazina. Era bw'otuuka ku Mukono YMCA College oyinza okulowooza nti eri mu East. N'olwekyo tulina abaana bangi abava mu East. Twebaza nnyo abazadde ne ba sponsors abatuwadde abaana bangi, era nga tusaba twongere abaana abalala bangi, temugenda kwejjusa. N'ekirala twagala okubategeeza nti mu kiseera si kyewala nnyo tugenda wano ku Mukono YMCA College tugenda okutandika degrees eza YCI zijja kutandikibwa ng'eno study campus ya YCI. N'olwekyo abantu bonna abaagala okusoma degrees ojje ku Mukono YMCA kubanga zijja kubeera za ssente ntono, si za ssente nnyingi nnyo abantu mwe bayinza okulemererwa. Omuntu oyinza okutambula n'ova Embaale ate tujja kutandika na weekend. Oyinza okutambula ku weekend n'ova Embaale oba n'ova eggulu n'ojja n'osoma ku Mukono YMCA ate n'oddayo. N'olwekyo tugenda kulangirira mu kiseera si kyewala nga tuyita abantu okwewandiisa. Siponsa olw'abaana baffe bano abayiseemu olwaleero, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muwulidde nga tubagamba nti ensi
yaffe Uganda erwana ne corruption kwegamba nga tubagamba nti empisa ennungi ezibayigirizibwa okuva ku mukono wa MCA tebaba batwala mu community so si community okubakyusa naye bagende bakyuse community okubateekamu empisa abantu corruption tulabike nti corruption tukirwanyisa mu ngeri yonna Uganda ekyo tukibagambye abaana baffe era tusuubira tibajja kukikola bulungi kubanga mulabye graduation yonna abaana tebatambula tebadda wano tebadda wali bonna nga bali kusomesa ebintu by'emikono kati emyaka egiwera ddala mu 5 okusoma omwana tunfulumya nga ajjudde era twongera okukakasa nti Uganda YMCA yakwongera okuweereza eggwanga lino eri abavubuka ate n'eri abakadde abataafuna mukisa kufuna misomo gya mu mutwe kubanga omukisa weekuli ate twebaza nnyo amatendekero amalala agakolaganye ne Uganda YMCA kubanga branch nyingi tulina Kasese, Balala, Mukono, Jinja, Baale ate tuba ne Wandegeya ate ne University yaffe kati eyebuwanga omwana tomutuuza musomesa ebinaamugasa ate n'omwana yeefeeko okulaba nti afuna ekyo ekimugattako kubanga eggwanga lyeetaaga bava wano ne bagenda mu maaso ne baba nga basomye wano babituukiriza nga babikolako embeera zaabwe zigenda kukyuka obulamu bwabwe bugenda kukyuka ate bajja kuyimirizaawo n'okuyimirizaawo abantu baabwe gavumenti yaffe esaana ekola etya gavumenti yaffe kyalibadde ekola leero kwe kulaba nti omwana ayize ebyemikono asobola atya okutandika nawulekyo entandikwa eyo yandibadde nga bagitunuulira nnyo okugituusa ku mwana ng'ono lwansonga kubanga ti omwana aba amaze okuyiga ebintu ng'ali very practical kyabulamu kyokka kyokka ye capital ne tools nolwekyo gavumenti yaffe kyandibadde eteekako esiramu nga babadde tunulanga ku kino ekya pdf nti sente ezo oziwa abantu naye ziwa omuntu ng'ate tamanyi talina skills naye kati kebera sente ezo singa zibeera clearly diverted oba ezimu ne zijja ku bantu nga bano amaze okusoma ebyemikono kitegeeza tibajja kuzijja mu bingi olwekyo njagala okulaba nti gavumenti yaffe tunuulira nnyo abayizi bano abayise mu matendekero ag'emikono nesobola okubakwatirako ekyo bagenda okukola nana mwatandika bizinesi zaabwe leero abagraduates ogenda mu nsi nyingi nga zengenzeemu ekyamazima osanga abayizi batono nnyo abava mu ssomero ne bagenda ne bagraduatinga ku degree masters degree oba n'okusingawo abasinga obungi basooka kuyita mu matendekero nga gano ne bafuna certificates mu byemikono ne bafuna diplomas ne baddayo ne bakola masters ne bakola doctorate n'okusingawo kubanga bo ekigendera kwe kulaba nti omuyizi yenna ajja kuba nga alina kyagattako mu mbeera gy'aba alimu mu byemikono titalinda buliizi mulimu ekyo njagala okwebaza nnyo YMCA wano mu Uganda okuteekawo amatendekero nga gano ate njagala okwebaza abayizi bonna bonna abasobodde okuyita mu ttendekero lino ne bayiga ebyemikono ndabye ebintu bingi basobola okukola wali bye batulaze era njagala okugamba nti future yaabwe olw'enteekateeka eno Mukama Katonda gye yabooleseza bajjajjaffe ne batandikawo amatendekero gano agafuuse ag'ensonga. Neebaza principal ttendekero lino n'abakozi baalyo bonna olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okusomesa
abagole baffe bano mwebale nnyo mwebalire ddala eri abazadde abafubye okulaba nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe nga muweerera abaana baffe bano mukoze ettendo ly'amaanyi era mwebale nnyo mwebalire ddala abagole baffe ab'olunaku njagala okubayozaayoza mu ngeri ey'enjawulo era mbakulisa okutuuka ku kkula emutuuseeko naye kino mukitwale nga ntandikwa ey'olugendo lwe mulina okutambula kubanga bingi bye mukyalina okukola okusobola okutuuka ku buwanguzi nga bwe mumaze okusoma bakubiriza okubeera abayiiya kubanga ensi kati yeetaaga okuyiiya ate nate okw'obulungi bye musomye bingi era birungi naye mwetaagisa okusitula eddaala nga mujja mubizimbirako musobole okubeera abawanguzi mu Uganda eno erimu okusoomooza bwe mufuna emirimu mugikole n'okwagala n'amaanyi gammwe gonna omulimu ogwo nate oyagalwa bakamaabo olwo ne bakukuza n'omusaala ne gweyongera olwo nno ne famire yo neganyulwamu okulima emmwanyi abazadde abakyalinawo ettaka tubeegayira ng'obwakabaka bwa Buganda okuteeka obwesigwa mu baana bammwe mubawe obuvunaanyizibwa obw'okukozesa ettaka eryo nga balimako emmwanyi kisobole n'okulikuuma kubanga n'abasaatuusi nabo bayitirivu ddala ku ttaka etaliiko kyerikola ne Uganda yonna mukole nnyo mulime emmwanyi anti ne Katikkiro wa Buganda akyogera lunywe nti emmwanyi terimba ate nammwe mukyerabiddeko eyo gye mubeera. Invite application very soon. Keep your ear open. In appreciation, our brothers and sisters in many areas of industrial training, schools where our students are doing school practice, they help us to motivate our students when they go for practice in their organization. We thank you for the practical skills given. We continue to request you to continue working together with us. Determination and purpose. To our graduate, this day marks the fruit of your hard work, resilience, and dreams. As the African proverb says, wisdom is like a bubble tree. No one individual can embrace it. You did not. Behind you are your parents, teachers, and supporters. Let us all celebrate together. Our story grows rooted in purpose. Mkono YMCA College began in
with humble beginning from just 2 programs and 30 students, we have grown steadily. This year, we serve over 876 students in more than 25 programs. Our goal remains business, catering, vocational courses, and more. Our students are examined by reputable bodies like Makerere University. Fraternity, I convey heartfelt greetings from all members of Uganda YMCA family. We are deeply grateful for your presence today, your esteemed participation, and for honoring us by gracing this occasion with your presence. In a very special way, I wish to welcome and recognize the presence of the Uganda YMCA President, Dr. Elizabeth Chiwalabye, who is here today, and I ask her to wave to the congregation.